yona jemisizira okubeera nga temugoberera mbanizaako Fad Pro UG era nga luno talo lwendeese essaawa eno terugenda kubeera nga terunzikiriza kubeera nga tenjogera bingi wabula yina kubeera nga tenkuterawo buteezi video osobole kubeera nga te olaba ki ekigenda mu maaso olutalo luba luseewo wakati wa SB4 ne Kabaata oluvannyuma lwa SB4 kubeera nga teyavuddeyo n'abeera nga te akola interview ku Champion Gudo awamu n'omwana omulala Swaba Champ muganda wa Champion Gudo era nga olunaku olw'ejjo Kabaata yabadde ali ku live yayogedde ebigambo bingi nnyo era nga byonna byonna ne SB4 byasobodde okubeera nga te ayogera era nga olutalo luba luseewo SB4 alaalise Kabaata era nga alina byasobodde okubeera nga te ayogera era nga nze bwe ntunulamu ndaba nga kawedde mugenda kuteeka video osobola okubeera nga te olaba likinga commentinga awo kubanga comment section always ebeera open tutamulewamu fenna Sheikh Ashraf wali nnyo gwe wenawena alina ebizibu ebyenjawulo munoonyeeko enamba y'essimu ye weeri awo ajja kubeera nga te akuyambako ebizibu ebyenjawulo buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana kabatawo video zino ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo bwe munoonyeza mukulu nga simufuna nga nange sirina kyakukola ne mugamba wadde wanoonyeza omukulu nga tomufuna naye ekyokutunula mu kamera omukulu tagenda kujja olwokuba otunudde mu kamera ne mugamba bwe wakoze sitoole eyo bwe wakoze sitoole bwe watunudde mu kamera Mamidolini neyanziza bwe watunudde mu kamera n'oyogera bye wayogedde ku Family Forest wafunye ssente okitegeera bwe watunudde mu kamera n'oyogera ennaku gye muyitamu ne Champion Gudo interview we yawedde bakwatiddeyo kabaasa ka ssente nti munnange ennaku gye muyitamu nnyingi akabaasa kaako tunaatandikirawo ebinaddako muli mutya mwasuze mutya vidiyo eno ngikoze ku makya nina omukulu oyo abeera nnyo live Kabaata leero gwe nziza okwanukula omukulu ono ku nsonga ya Gudo ne muganda we nebaza abategedde interview eno lwaki nagikoze mbebaza interview eno twagikoze nga tetulumba muntu yonna wabula twanoonyezaako ba Gudo ate nawe kubanoonya tugenda nti be batunoonyeza ne butwadde tukola emu ya interview eno kwabadde kulaba nsobi eyaliwo gye baakola oba oliawo twetondere oba oliawo twetondere alien abaana bano addemu abazaale era gwe gwabadde omulamu gwa interview eyo era nabo baagaye tutamanyi kyabagobyayo tho tukyanoonyereza ekituufu era mu interview oba nga giwuliriza nga tunoonya ne ku alien oba oliawo tutangaaze waba nga waliwo ensobi abasonyiwe nze ngenda kusaluutinga alien okubeererawo abantu okubeerera omuntu yenna olaba abantu nga tubalinako oluganda tutasobola tubeererawo naye waba nga yasobola okujja Gudo ekawempe n'ambeerawo mu mbeera yonna eyo saluuti ne mu interview nagimuwadde nakati nkyagimuwa kuba era abeera n'abantu bangi ababeereddewo naye omukulu Kabaata aludde nsirisa ennyo ebbanga ddene Kabaata aludde nga buli wenkola interview ku omuntu oyo amukubira natandika okunnyononayo wano lama yavaayo n'ayogera ku Kabaata temwamutegeera Kabaata buli interview gy'okola ku muntu oba nga tugeze nga wa TikTok ng'avaayo ng'akubira omuntu oyo nga tandika omubuuza kati webakwadde interview bakwaddeyo ssente mmeka wafunyeemu ki dededede Kabaata I respect you nekino kisusse wenviiriddeyo kisusse ne ku kakono wakumba mu kakono omuliro twana extent ntekayo n'omusango kakono nze sinaba muvaako oba mafina yamuwa ssente oba nze sinaba muvaako bantu bangi bakozeko interview ngozo bakubira amasimu era gwabadde nokubano ugundi jeri video nti
watunudde mu kamera wafunyemu ki bakuwaddeyo ki interview eno tukwabadde ntukubasondera ssente interview eno newe nali kutte emitwalo 10 oba kakadde n'enkabawa kale tekasobola kujjawo kiri interview eno babadde baletaka kumanya nsobi gye baakola okwetonda kumanya nsobi gye baakola ku fangoni kabata tubeeremu amagezi togezza mutwe tubeeremu amagezi okola interview eno kumanya nsobi abaana baakola ki beetonde ndina mu kwegerezaganya funa alien ati siko tubatwale beetonde kale ne bana bati bali ku fangoni nenga kiri kivuddewo ng'abasonyiye interview tenamayo yadde essaawa 5 oli kuli wafunyemu ki ererere bantu bangi abavuddeyo nga baagala okuyamba bana abaana lindako wayitawo omwezi obuuze nti watuna mu interview ya SB4 wafunamu ki mutulemesezza okukola ezi interview kabaata gwe otulemesezza okukola ezi interview ku abantu batunoonya n'obasindika ewakabata mugende wakabata nga twewala ebintu nga bino ovuddeyo oyonoonya ba YouTuber oyonoonya abama TV kabaata tetukulumbangako sikulumbangako wabula twesonyiwe nze nesonyiwa yes ndi mubi sikusanyusa bintu byenkola tobyagala ne omuntu abanga nnoonyeza abaneruzo ndulwakya nnoonyeza nawe gy'oli linda lwana kunoonya nkiddamu newe nali kutesenda nembaba n'abaana b'emitwalo 10 oba emitwalo 2 oba ki ate nasijjagiza obalira mu kamera kulaga nti mbawadde so lekera okukulembeza otedde mentalite mu bantu otedde mentalite mu baana nti kusabiriza gwoletedde abaana okusabiriza oteddemu mentalite nti SB4 anajja nakutunuza mu kamera musabe ssente agenda kuwa ssente oteekwa okufuna ssente emitwalo 10 gy'oyagala mpe gudo asobola okufuna education mu interview eyo asobola okufunamu ebyamakulu mu interview eyo walabere nti just ne alien wabanga tugeze nti gudo oba yakola ekikyamu oba swaba kyamu kakola ekikyamu nga alien yamunyiigira basobola okubulwa emirembe naye wabanga abasonyiye ku mutima n'abasonyiwa basobola obulamu busobola okutambula so jja mu bantu mentality eyo eya ssente temala byonna bingi basobola okwogerako kabaata naye kankuleke okwewala empalana kankuleke mbadde nga nekibanda temubadde nga na future plans zammwe ez'omu maaso eyo tawadde nga plans tubadde nazo nga plan kizambadde nazo epulani okuzimbira maama wange ennyumba ennyumba temwagitandikako tubireke ebyo ennyumba kubayo ennyumba just no tubeera wakawempe kulowooza wakolaki badde okimanyi nti ebintu ebibadde nga biweebwa gudo ne TV zenyini zamuweebwa ku kivulu kye zonna Kibanda yazimuggyako gomuyita Kibanda obadde okimanyi nti gudo abadde aweebwa zitaabu zonna nga Kibanda azimuggyako nga ziwa baana be kati seyalinga video eno ofune bwino ono seyalinga video ofune bwino musajja abadde abeera n'omwana w'abandi amazima ga Katonda mu ggulu ng'abeera n'omwana w'abandi nga luusi n'omwana akomawo eyo gy'agamba ku ssomero gy'abadde asomera ng'asanga n'ekyokulya tewali okitegeera naye gwe omwana we oyinza omuyisa bw'otyo oba omuntu gw'ofunamu bw'otyo kati oyo omwana gw'olaba oyo n'ekyamuggisaako ku layini nti baatuuka okubeera nga omwana oyo ate ayatiikiridde nnyo nga ne ku kivu bagamba gudo aliwa gudo okitegeera basale bazze bamutwala omwana w'abandi bamutwala asome
wamulemesa n'omala n'omusuula kati saawa zino wamuta yuyo ali eyo ali mu geta ali mu kubonaabona bwe twogerako nga mugamba nti abantu twala kusula kibanda no situsula kibanda wabula ffe tunoonya bwenkanya eryani eri omwana bwe toyinza kubeera n'ebwotyo n'omwana omusuula olaba abantu balabirira bulabirizi bantu babwere nagandika nze kamukolere kino ali nzijukira naye oyo akoledde ne sente akoledde sente imagini kati bwe muvaayo muwogana abalenzi b'okufa ngo ni bikoze bitya sikugaana kuwagira alien skin naye njagala mubeeremu ku magezi mutunuulye ekintu ekigenda mu maaso ddaba mulabe essaawa zino bw'ali ebintu bye byonna byonna wabimutwalako nebadde nga bamuwa ku bivulu n'essente ze nnyininyini zadde nga bamuwa nga bwe bakomawo ewaka ng'azimuggyako boy nze alien skin simwinaako buzibu naye njagala akole ekituufu ekyetaagisiddwa kati nabo benyini babayibula kabadiya juzi yagenze nabo asula mu kayumba kambwa naye ali awo abasibye ekigoye kyova nabagamba muveeyo mugende mukole nakola video nebagamba muve ku fango nimwe balenzi mmwe mugende munoonye ssente ebyo mubeera awo oyo talina kyagenda bayamba okitegeera nze simwinaako buzibu naye talina kyagenda kubayamba mugende munoonye emirimu kati mujja luzi nemukuba live simanyi tugenda kusondera simanyi ani ono simanyi juliyo bikoze bitya mumusondera mulema takola kati tunuulira kati gwe juliyo naawe ogenda kutwala obudde bungi ng'oli kufango nyawo nga muli awo mwefudde abakola naye nga muli mu muzannyo talina kyagenda bayamba mubakoki kerementi baani wenna ba ibula kabadiya basula bali mu buyumba bwambwa okitegeera temulowooza nze fangoni sigimanyi tubaddeko ku fangoni okitegeera tubaddeko ku fangoni fera twaliko ku fangoni naye ezembeera tugenda okulaba nze ngenda okulaba ebikola bya boyoyo nga tebimatiza okitegeera ebikola bya boyoyo tebimatiza akomawo ne balenzi banne n'abaleka wabweru awo ne babeera awo ginayinge ne yeebaka bavuddeyo saa 8 okitegeera oyo abamuntu gw'otambudde naye kati muyomba mugenda kuyomba naye twagala bwenkanya eri champion gudu omwana w'abandi amaze n'ebbanga ng'amukozesa ebintu nga era kubadde kukola kubanga abadde bamutwala ku bivulu omwana omutayi ali supposed okubeera ng'agenda mu bivulu bafresikid tebeebaka bakyagenda mu bivulu kano kankayisewo buyisa nga tetunagenda ku kigendererwa leero ekindeese liri pazo oyina ekintu kyewakoze ng'okola press conference yo n'ogamba nti ogenda kuleeta baasi z'abanyarwanda 5 ku nkubi era otambula okigamba nnyo ngenda kuleeta abanyarwanda ebinyarwanda gyebiri ekigambo ekyo mbadde nsaba ojja ku TV weetonde tolaga nti eggwanga ly'abanyarwanda mu Uganda liriwo okuleeta bawala beetunda nabawala balina kulaga mabina balina kulaga bwereere leka kukola bawundale ku bantu ku ggwanga abanyarwanda mu Uganda tebaliimu kulaga mabina balala nga abantu abalala please don't spraying the bullshit yogundi words don't spraying the bullshit things abanyarwanda totanga mbwe basi z'abanyarwanda 5 lwaki siza abasoga lwaki siza abalugwala lwaki siza abaganda lwaki siza abatoro lwaki siza abanankole kyogamba abanyarwanda mu Uganda bali mu kujja kukunama kwetunda bwe balina amabina amanene agakunama abalina okugatambuliza ebweru gwokimanyi nti ne Ssaabasajja Kabaka omwana onkulu Jjunju twakava okuzika mama w'abaana b'eŋŋoma tuli bako e Rwanda olyoko osprayinga ekigambo nja kuleeta ebyana ebinyarwanda bikole ki lwaki olaga nti mu Uganda abaana abanyarwanda gwo omulimu gwabwe kwambala bwereere kwetunda don't respect the wound the tribe oba the country ekintu ekyo kibi tosiga kintu waliwo abantu abalina abakyala baabwe waka nga banyarwanda waliyo abalina babba baabwe waka nga banyarwanda waliyo abaana bali mu masomero nga banyarwanda bato awuli oti ngera leeta ebyana ebinyarwanda emmotoka 5 waliyo wagundi waliyo ebinyarwanda stop wenkutadde owekitiibwa wagwansibirwa wagambye
nti waliwo abavoola kabaka. Nedda tetuvoola kabaka. Owekitiibwa Wagwansibira mbuuliraayo ko abantu 3 mu gavumenti y'Emmengo nga baminisita nga IGG ow'Emmengo aba anoonyereza IGG anoonyereza ku buli bw'enguzi Emmengo nga yakabakwata. Tewaliyo gavumenti etalina IGG. Tewaliyo gavumenti yonna etaba mu buli bwanguzi. Mpayo baminisita b'Emmengo 4 nga babakwatidde mu buli bw'enguzi. Oba bonna bali hori. Bonna bali hori. Ogamba nti ffe tetwagala Buganda. Mpaayo abaana bo 3 betwakalaba Wagwansibirwa nga tubalaba batuta oluwalolo Emmengo. Ogwo muli ku ssente zaffe ze tujja ne tugulamu emijoozi. Tujja ne tugaba omusaayi mu bimuli by'Ebulange tetulabangako baana bo Wagwansibirwa. Tubawa ekitiibwa lwakuba mutukwata bubi. Bwe tujja ne twogera ku nsonga mwe mugiraba nti mbi. Bwe twabanja kabaka abantu bangi bafudde mu Buganda ebintu eby'ekigundi eby'ekimmizi mu ngeri ya kimmizi. Ne tugamba nono wafe bw'atyo. Nedda. Kale bwe bwali mumutwala nga temwakola press conference. Mutulage video 2 nga mumuwerekera ku kisaawe nga bwe mwamunoonye ku kisaawe. Nakuwadde example ne mugamba nti eyali Katikkiro wa gundi we Kasese tasala waabwe ali Kawempa asula mu kayumba ka mitwalo nga 15 eyali Katikkiro. Tubawole tugenda boola mmwe nga n'abaana abatunda omwenge awo ku Bulange nga ku Utiero mubasenza luti mwali mbakoledde akatale wadde emidaala mubateeka omwenge gwabwe. Ku magombolwa gonna ge mulina mu Buganda kale amasaza ku bitebe by'amasaza mulinako obutale nga bwa Buganda nti abaana abaluko emikeeka n'abalina ebita n'abakoma g'embogo babitundaawo. Mulekeraawo okwogera obwogezi olw'okuba mulimu esi gye mutasasulira. Ezo office oba ogenze kuweereza, that is servant. Obeera servant banne weereza then omale n'ogwosomesa. Kati bwoza gwosomesa mu nkoba za mboga agenda kubeera ddi Katikkiro nga Katikkiro netavaako mukola ebyo ebintu bitali makulu. Buganda tekyali eri nti omukulu ayogedde tusirike wadde kya busiru tusirike. Never. Nsi yonna sina Buganda yokka, nsi yonna tetukyali bali. Mukulu ayogedde tetukyazingira mikira magulu. Tubaboole mutukole ki? Mutuboole mutuboole. Nkujjiddemu lya wakati ate nga lya maaso. Kufaani ategeka enkuuka. Sente zidaba abaana bange. Kufaani agula certificate. Sente zidaba abaana bange. Kufaani agula obujozi bw'okuddukira mu misinde. Zidaba abaana bange. Nina radio okwendeeta ebirango, sente z'ebirango nenzirya. Eziva mu busulu zidaba maane. Ayibambe.